by a certain lady representing KTV. Omukyalo omu akiikirira KTV. Kingdom Television. Eyitibwa Kingdom Television. Of Bishop Kiganda. Eya Bishop Kiganda. Alleging that there were certain things that were spoken in the court. Ng'agamba mu katambi ako nti waliwo ebyayogerwa mu kooti. Akatambi kentandise nako mukwano gwange ka Pastor Kayanja ng'ayogera ku Pastor Kiganda gw'olaba ku screen eddakiika eno. Pastor Kayanja yali ku kituuti kye oba ekituuti kya chaachi ye wali eya Miracle Center mwe yali annyonnyolera abagoberezi be wamu n'endiga mu chaachi ng'abannyonnyola ku bukyawe oba ku bukyayi obwali bukozeseddwa nga TV ya KTV ekulirwa Pastor Kiganda efulumya eggulire eryali ery'obulimba ku ye. Era wano Pastor Kayanja yakyogera na direct nga tabiseeko yadde okwekamu oba okubyogerera mu ngero. Nayogera direct nti omukutu gwa Pastor Kiganda wamu ne munnamawulire we be baafulumiza amawulire amakikinike era amawulire ag'obulimba ennyo okunsiiga ettoomi. Kati nno Pastor Kayanja bwe yayogera ku nsonga eno bangi balowooza nti bintu byali bya lusaagiriro oba nti yali wakubirekawo. Mukwano gwange gye bikidde nga embeera erabika etabuse. Pastor Kayanja ng'ayita mu bannamateeka be oba balawyers be aba Katende Sempebwa and Company Advocates bagenze maaso n'okubanga beekubira omulanga n'okubeera nti bateekateeka ne bateekayo okwemulugunya kwabwe mu kitongole ki UCC. Wabula ebintu ng'engeri gye bitambulamuko ne direction gye bivuga bidda byandiba nga tebigenda kuba birungi eri Pastor Kiganda wamu ne TV ye eya KTV oba giyite Kingdom TV. Ebbankaluwa ngifunyeko mukwano gwange olunaku olwaleero. Eno nno nga yawandiikiddwa ekitongole ekitwala ebiweerezebwa ku mpewo mu ggwanga ki Uganda Communications Commission ne bagiweereza Managing Director wa Kingdom Television TV ekulirwa Pastor Kiganda. Mu bbaluwa eno bagamba bwe bati: Dear Sir, complaint against Kingdom Television KTV and Miss Annette Nakaibari alleged false and distorted broadcasting. Nti ebbaluwa eno bagiweereza TV eno ya Kingdom TV ekulemberwa Pastor Kiganda nga eva ku kwemulugunya okwakoleddwa ku byaweerezebwa ku Kingdom TV wamu ne munnamawulire wa Kingdom TV amanyiddwa nga Annette Nakaibari olw'okufulumya amawulire ag'obulimba. The Uganda Communications Commission is mandated under Section 51J of the Uganda Communications Act Cap 103, the Act, to receive, investigate and arbitrate complaints relating to communication services and take necessary action. Baba wadde bawandiika ebbaluwa ekitongole kino ekya gavumenti kigambye nti kiyina obuyinza obubaweebwa okusinziira ku ssemateeka akawaayiro oba section ey'okutaano akawaayiro akasooka akanyomero jja ak'etteeka erya Uganda Communications Act mwe babanga omuntu yenna asobola okugendayo ne yeemulugunya ku babiweerezeddwa ku mpewo era balina obuyinza okukola okunoonyereza n'okutuula okutaawulula enkaayana n'okuwa ebibonerezo wamu n'okugonjoola. The Commission is in receipt of complaint dated 25th March 2026 from MS Katende Sempebwa and Company Advocates acting on behalf of their client Pastor Robert Kayanja. Kati akakiiko akaweereza ebiweerezebwa ku mpewo kafunye ebbaluwa ey'abannamateeka ba Pastor Kayanja abakatende Sempebwa and Company Advocates era nga bano ebbaluwa bagiwandiise ku lwa client waabwe Pastor Robert Kayanja. Briefly, the said complaint alleges that in the evening hours on the 19th March 2026, Kingdom Television, while broadcasting their Malindi Rain News Bulletin,
did broadcast false, inaccurate, misleading, defamatory, and distorted reports regarding a court proceeding to the prejudice and detriment of Pastor Robert Kayanja. A copy of the complaint is here to attached for your reference. Nga bannyonnyola nti akawungeezi k'ennaku z'omwezi 19 March omwaka 2026 TV ya Kingdom akawungeezi mu mawulire gaabwe agamanyiddwa nga amalindirire baafulumya amawulire ag'obulimba, amawulire agataali matuufu era amawulire agaali gakyamya okutottana wamu n'okwonoona erinnya lya Musumba nga byekuusa ku ebyo ebyali mu Kooti mu musango ogwo Pastor Robert Kayanja gwe yawaabira abavubuka abamu abaali bamutaddeko embeera nga muzze mu biraba eby'ebisiyaga. A copy of the complaint is here to attached for your reference. Kati no Pastor Kiganda bamuweereza ebbankaluwa aba UCC ne bateekako n'ebbaluwa eyabadde wandikiddwa bannamateeka ba Pastor Robert Kayanja. As you may be aware, Section 32 of the Act prohibits the broadcast of any program unless such broadcast or program complies with the minimum broadcasting standards set out in Schedule IV thereof. Ne bagamba nti ab'ekitongole ekitwala ebiweerezebwa ku mpewo ne bagamba nti sebo Pastor Kiganda wamu ne TV yo eya KTV mukimanye bulungi nti akawairo 32 kagaana omuntu okumala gaweereza program okujjako ng'agenderedde ebyo oba amateeka okusinziira nga bwe gatambula ag'ebiweerezebwa ku mpewo mu schedule ey'okuna mu mateeka ago. Wherefore, in accordance with its mandate under the Act and Regulation thereof, the Commission has commenced investigations into the subject complaint and hereby directs the management of Kingdom TV as follows. Kati akakiiko kagamba kamazedde okubanga kakola okunoonyereza era kawadde TV eya Pastor Kiganda amateeka gano era gayina okuba nti TV eno egagoberera bunnambiro. Submit recordings of the Amalindire news bulletin that was broadcast from 8 p.m. to 9 p.m. on 19th March 2026. Submit written representations on the matters raised in the subject complaint. Kingdom Television is required to submit the above information to the Commission within 7 days from the date of this letter. Uliriza mukwano. Ne bagamba nti kati TV ya Kingdom erina okubanga ekwata amawulire gonna nga bwe yagafulumya ng'ennaku z'omwezi 19 March wakati w'essaawa 2 ne 3 byonna ebikwate egende ebikate wali ku kitebe kya UCC. Bwemaliriza ewandiike n'empapula ezinnyonnyola ebyo byonna ebyafulumizibwa ku olwo mu mawulire era nazo empapula ezo omuko egukate wali ku UCC. Kati nno TV ya Pastor Kiganda eweereddwa ennaku 7 zokka. Is required to submit the above information to the Commission within 7 days from the date of this letter. Baweereddwa ennaku 7 zokka nga bataddeyo empapula zaabwe. Following a receipt of your representations and recordings, the Commission shall hold a hearing of the parties to this complaint on Wednesday, 22nd April 2026 at UCC House, Bugolobi, starting at 10 a.m. Kingdom Television and Miss Annette Nakaibari are hereby required to attend the said hearing. Kati nno wuliriza bwe banaamala okubanga bawaayo recording zonna nga bwe baaziweereza ku mukutu gwabwe gwa Kingdom TV okukulirwa Pastor Kiganda, akakiiko kataddewo dda olunaku olw'okubanga bawulira omusango nga parties zonna zijja kubeeramu abasaidi ya Pastor Kayanja n'abasaidi ya Pastor Kiganda. Era ng'ennaku z'omwezi 22 April wali ku kitebe kya UCC e Bugoloobi ku ssaawa 4 ez'okumakya bwe budde obutegekeddwa. Wabula mwana muwala oyo gwe wawulira mu ddoboozi eryali linnyonnyola amawulire ago Annette Nakaibali ne bamugambye alina okubeera wali nga munnamawulire annyonnyole amawulire ge yali yayogera ku Pastor Kayanja. Please be advised that failure by Kingdom Television to submit the required recordings, make representations and attend the scheduled hearing shall not preclude the Commission from duly
duly investigating this complaint and making the appropriate regulatory interventions. Kati nno bagambye aba Kingdom TV nti temweyibaala ne mugaana okukola ebibalagiddwa. Akakiiko kagambye nti newe bataawo eyo mpapula, newe bataawo eyo ebyo basabye, newe banaaba tebazze, tekigenda kugaana kakiiko kubanga ko kakola okunoonyereza kwako era kamalirize kasale n'omusango. Pastor Kiganda ne wanaaba talabiseeko n'abakozi be ku TV eno eya Kingdom TV KTV. By copy of this letter, the complainant is hereby informed of the hearing date and requested to attend so that the necessary clarification in the matter can be rendered. Thank you for your cooperation. Yours faithfully, Honorable Nyombi Thembo, Executive Director. Copy, Pastor Kayanja. Kati ebankaluwo eno bagamenti neye mulugunya Pastor Kayanja bamubuuliddeko dda era n'olunaku balumuwadde dda. In fact ebbaluwa eno ne Pastor Kayanja bamuwadde dda kopi ye. Ku bbaluwa eno kumutegeeza nti Kingdom TV bamaze dda okubanga bagikuba mu mbuga z'amateeka aga UCC etutwala mu Uganda naddala kubiweerezebwa ku mpewo TV radio wamu n'emikutu egigwa mu kowe eryo. Kati nno eyo ye bankaluwa mukwano gwange eyavudde mu kitongole ekitwala UCC wabula ng'eno yawandikiddwa oluvannyuma lwa bannamateeka ba Pastor Kayanja okuwandika ebbaluwa eyaabwe bo balooya nga beemulugunya era ne baweerezaayo eri UCC nga bagigamba nti omusajja oyo yaweereza amawulire agalebula client waffe Pastor Kayanja. Ti omuntu ayinza okwebuuza kiki ddala ekireeta tabbu. Ababiri boolaba ku screen ye Pastor Kiganda, eyo ye logo ya TV ye ya Kingdom TV, era oli asuubirizibwa okubeera mwana muwala Nakayibaale eyafulumya eggulire. Eggulire eryo lyafulumizibwa nga 19. Mu ggulire eryo bano baali balaga nti waliwo obujulizi obwali buzze mu kooti nti nga bulumika musumba ku nsonga ezimu eziri mu kugenda maaso mu kooti. Wabula Pastor Kayanja still bwe yabadde oba bwe yali ku kituuti ng'amaze okuwulira eggulire lino ayina bye yayongera okubanga annyonnyola abagoberezi be era ekyali kiraga nti yali mweteefuteefu okubeera ng'ensonga kati agenda zitwala mu mateeka. Kooti. Well, we found out and the court pronounced itself on Monday that what happened on that recording never happened in the court. Kooti yakakasizza nti ebyayogera mu katambi ako mu kooti tebyaliyo. Ebyo byali bigambo bya Pastor Kayanja bwe yali alinnya ekitutu ng'ennaku z'omwezi 26 Maachi. Wabula Pastor Kayanja oluvannyuma lw'okukakasa nti ebyali bikoleddwa musumba munne ku TV ye eya Kingdom tebyali bituufu. Kingdom TV olunaku olwo lwennyini nga Pastor Kayanja tannaba na kuva ku kituuti wabula ng'obutambi butandise okusaasaana, Kingdom TV yavaayo n'efulumya ebbaluwa. Aba Kingdom ebbaluwa gye baafulumya bo baagifulumya nga bongera kulaga nti bye baali batadde ku TV baali babyekakasa ne sekwekakasa yenna. Era ng'ebbankaluwa eno nagifunyeeko yeyo gy'olaba mukwano gwange. Bagiteekako empapula zonna oba locations zonna eza TV eno ya Kingdom weesangibwa na byonna. Wansi ne bateekako ekigambo ekyali kigamba nti press release. Statement regarding circulating video clip from Pastor Robert Kayanja on Kingdom TV. Kati engeri gyekiri nti Pastor Kayanja we yali alinnya ekitutu yayogera ku Kingdom TV eno. Kati nabo aba Kingdom TV mu ngeri y'okwewozaako n'okubanga bawakanya byonna baafulumya ebbankaluwa eyali yennyonnyolako era nga nayo yaliko ennaku z'omwezi 26 Maachi 2026. Bagamba bwe bati, Kingdom Media is aware of a video currently circulating on social media originating from Channel 44 in which Pastor Kayanja accuses Kingdom TV of spreading fake news concerning the ongoing court case
at Mwanga 2 Magistrate Court, State vs. 9 gentlemen on a trespass case at Rubaga Miracle Center. We take these allegations seriously and wish to address them with transparency and responsibility. Nti Kingdom TV yalabye akatambi nayo akapasta Kayanja ngali ku channel 44 nga tulumiriza fa Kingdom TV olwokubera nti twatambuza amawulire amachamu ku musango oguli Mwanga 2 Magistrates Court ogwa state oba government nga eri wakati mu kubisana n'abavubuka 9 omusango gw'okuyisinganya mu buchamu wali ku Rubaga Miracle Center. In the video, Pastor Robert Kayanja alleges that Kingdom Media misrepresented the Uganda Police Forensic Expert report submitted in court on Thursday, 19th March 2026. However, the details reported by Kingdom TV were drawn directly from the forensic expert's testimony presented that day. Furthermore, during the court session on Monday, 23rd March 2026, State Attorney Jonathan Muwaganya questioned the authenticity of the KTV news story, leading to the clip being played in court for verification. The police forensic expert, Mr. Enoch Kanene, reread the report in court and confirmed that the facts had been accurately reported by our professional court reporter. Wuliriza kino. Mu bankaluwa eyafulumizibwa Kingdom TV bagamba nti mu video Pastor Kayanja mwali mugambira nti nno twayogera ebichamu ngaba Kingdom Media nga twogera ku nsonga eza expert wa police eyajja mu Kooti ngena kusomwezi 19 bagamba nti ebintu bye balipotinga bo basimbako essira nti byali bituufu era ne bagamba n'okugamba nti Kooti bwe yaddamu otuula nga 23 March omuwabi wa gavumenti oba ali ku ludda lwa gavumenti state omwami State Attorney Jonathan Muwaganya bwe yabuuza oba ddala KTV storage yali ekubye yali ntuufu bannyonnyola ne bagamba nti Kooti yakiraga nti byali bituufu wabula jjukira mu katambi kali Pastor Kayanja agamba nti Kooti amazima yagamba nti bintu tebyali bituufu wabula ate KTV bwe wandike bankaluwa yeraga nti nayo yesigama ku byava mu Kooti nti byali bituufu KTV bye yali reportinze era mbu ne Kooti yakubamu sitampu okusinziira ku KTV. It is important to recall that in February 2024, Pastor Robert Kayanja, while appearing on Channel 44, alleged that Bishop Dr. Livingstone Kiganda and other pastors conspired with the accused persons to frame him. He presented a phone matrix claiming Bishop Kiganda had called the accused over 1,586 times in a single day to incite protest at his church. These claims prompted Kingdom Media to follow the court proceedings closely with the professional reporting team. On 26th February 2024, Bishop Kiganda challenged Pastor Kayanja to provide evidence of the alleged calls, which to date has not been substantiated. Kati wuliriza wano nno omusango guno wegongera okutabukira era ne gubanga ebya Pastor Kayanja ne Pastor Kiganda birabika si byakoma kati. Mu bbaluwa eno yawandiikibwa Kingdom TV eya Pastor Kiganda bagamba nti kiba kirungi mujjukire bulungi nti mu February wa 2024 Pastor Robert Kayanja ng'ali ku mukutu gwe ogwa Channel 44 yavaayo n'ayogera ebyambu nti Pastor Kiganda ne bapasita balala bali bekozeemuko akakuukulu ne baleeta abantu basobola okubeera nga baframinga Pastor Kayanja. Era Pastor Kiganda mu baluwa n'agamba nti Pastor Kayanja yajja nayo ku screen n'abalaganga Pastor Kiganda we yali akubira abavubuka amasimu amangi ennyo ng'ayagala batandika okubeera nga bagenda ku chachi ya Pastor Kayanja bakolewo akavuyo. Kati
TV ya Kingdom TV etwalibwa Pastor Kiganda nayo egamba nti awejja interest okutandika okubanga egoberera omusango guno mu kooti. Era nabo bagamba nti bagoberera omusango guno olw'ensonga nabo baagala kwerongoosa linnya lya Pastor Kiganda okwetawuluza kw'ebyo Pastor Kayanja bye yaboogerako mu mwaka gwa 2024. Additionally, it should be noted that in 2024, the court ruled that no video or audio recording devices were to be used during sessions. This explains why the footage accompanying our news voiceovers remains the same as when coverage was permitted. Kati Kingdom negamba nti eyagala okubajjukiza nti mu mwaka gwa 2024 Kooti yagamba nti teri video zijja kukkirizibwa kuddamu kukwatibwa musango guno kazibeere audio. Kati nabwe kityo bagamba nti bo basindikayo munnamawulire wa Kingdom n'atuula mu kooti n'awandika byonna ebibadde mu kooti. Kati wajja mu studio za Kingdom TV n'akozesa obutambi bwe obwedda bwe baakwata edda Pastor Kayanja bwe yagirako mu kooti n'ebirala nga kooti ekyakkiriza bannamawulire. Kati bagamba nti yensonga lwaki obutambi mwalabye bukadde. As Kingdom TV, we strictly adhere to Uganda Communications Commission guidelines and remain committed to providing accurate, professional and responsible reporting. We will continue to update the public on developments in this case. Kati Kingdom TV ne maliza ngegamba nti bo baakusigala nga bagondera amateeka g'ekitongole ki UCC era n'okusigala nga abantu babaweereza ebikwata ku musango guno ogwa Pastor Kayanja versus oba state versus the other 9 gentlemen. Kati eyo ye bankaluwe wandiikibwa oluvannyuma lwa Pastor Kayanja okwogera ng'alumiriza TVN ya Kingdom. Ebbankaluwa nkakasa ogifunye bulungi era toyina kyotumaawo. Kati njagala tuwongere era tusenvulemuko tweyongereko ko mu maaso katonotono bwe tuti. Pastor Kiganda okusinziira ku Kingdom TV bo bakyakalambidde bagamba nti byonna bye baafulumya mu gguliro eryo byali bituufu ekitenkanika. Pastor Kayanja naye akyakalambidde agamba nti byonna bye baafulumya byali bya bulimba. Ojja kujjukira nti UCC yetwala ebiweerezebwa ku mpewo. Kati yamaze dda okuba ng'eyita ababiri bano ebigenda okuba nga bisimbibwako essira okusookera ddala oludda olwayitiddwa okukakasa obutuufu bw'amawulire bye gaafulumya ku mpewo olw'ensonga nti UCC yabayise kubanga baafulumya amawulire aganjwanjwa ku Pastor Kayanja wabula n'okusaidia Pastor Kayanja bo aba Pastor Kiganda beemulugunya bagamba nti nabo yali aboogeddeko ko ebyanjwanjwa. Mu 2024 we yali ku kituuti n'alaga ku screen amasimu agasuubirizibwa nti Pastor Kiganda yagakubiranga abavubuka basobole okujjewa Pastor Kayanja bataataaganye okusaba n'okubaako bye bawaayiriza omusumba. Kati bannamateeka baakatendesa Empebwa and Company Advocates kuwa Pastor Robert Kayanja bo baataddemu dda era baasose kuwaaba wa UCC. Wabula tekinnamanyiko baayo bava ewa UCC tebagenda kubanga Pastor Kiganda ate bamutwala ne mu mateeka amalala. Wano bamututte mu mateeka gakwata biweerezebwa ku mpewo kukakasa oba teyaweereza byanjwanjwa. Wabula ogwo omusango gwa UCC we guggwa ate ne courts of law engeri gye kiri nti katendesa Empebwa and Company Advocates bo balooya bye basinga okugunjukira bye bya kooti. Katuwandyesanga ng'ate olabye omusango omulala singa guno gunaaba guwedde. Ekibuuzo KTV enaagenda ojja kujjukira nti KTV singa eba tegenze wuliriza aba KTV we banaaba tebagenze mukwano gwange tewaba kuteesa. UCC yo egenda kubanga omusango egutuuza eguwulize oba we bali oba tebaliwo era ebibonerezo ebinaaleetebwa bijja kubanga bibakwata butereevu olw'ensonga yabalabudde dda. Ebbankaluwa eno yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi lumu Apuli
wabula distributingiddwa ennaku z'omwezi 8 April 2026. Kati babawadde n'akadde akawerera ddala olw'ensonga omusango gwakuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 22 April omwaka guno gwennyini ogwa 2026. Mukwano gwange agera maaso okuba nti olaba vidiyo eno. Kyani kya Pastor Kayanja, kyani kya Pastor Kiganda, ani mutuufu, ani mukyamu? Byonna osobola okuba ng'oteeka wansi mu comment section n'otunnyonnyola. Thank you for now. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.